omuntu akyasinze okutunda ekigambo Uganda is bleeding Bobi Wine Kyagulanyi Center yafuuka sita mu muleme nga President Museveni yaliko teyali Amini teyali Obote teyali ani yali Museveni nga yafuuka Bobi n'asoma n'atandika okurecordinga n'apublishinga n'aperforminga n'agula ebusaabala acres z'amataka buli eka ya Bobi Wine awo eri mu milioni 607 baluna ebusaabala ennyumba kwasula eri ku acres 7 talina motoka gyatanavuga yavugako neyeggula enzigi n'ezigireti escalade anti agamba kyandibadde bet Mwami Kenzo gavumenti eno ng'ekukansa yakansa muyimbi oba yakansa buloga ebiseera mwe yakukansiza waliwo ba buloga oba tewaliwo ba buloga bwe yali ekukansa yakuwa ssente ezeekana ne ba buloga be yakansa mu kiseera ekyo oba gwe yakugulira mu buwanana neetuuka n'okkuwa emmotoka era ekujaamu olw'okuba oli muyimbi ayimbye ennyimba ezikubye akaggi emmotoka gye baakuwa ye emmotoka gye baawa Ichuli omusaala kwe baakukansiza oba sayiningi ffi kwe baakukansiza ye sayiningi ffi kwe baakansiza Ichuli okyassa Ichuli yafa eyali ayogera era nga gwe tonnafunamu magezi nti ekyakukansisa lwakuba nti gwe oli muyimbi ojja olwanagane n'omuyimbi naye weesudde bbeeyi weeteeke ku levo ya buloga ate nga buloga gwe baakansisa mu kiseera kyo essaawa eno n'abaamulya bakaaba maluma gavumenti ekwagala oli star gavumenti ogigasa oli star lwakuba mmwe abantu beewaffe nze mwansoberako ekintu kimu mpozi kati oli mwana wa Kyefaali mwagala nnyo okwanamya n'okwetuma omusajja oyo olowooza yakukansa obeere kaddeyideyi we olowooza bwe yali akugula yagula byogenda kufuluma oba yagula nnambaazi zo olweda ate z'obadde ojje mu kuyimba then weetumiikira zaaki lwaki okola ebikufaananya ng'omwana omuto oba ebikulabisa ng'omwana omuto kambuulireyo omuyimbi yenna gavumenti gwe yali ekansisa gavumenti yakansa nnamba zo ze wajja mu kuyimba era teyakukansa ogiyambe wabula yakukansa oleme kugatta maanyi go kubali abagamba abanyigirizibwa toyina kyoyinza kukolera gavumenti n'ogikuumira mu buyinza wabula ate oyina ky'osobola okukola gavumenti n'ogijja mu buyinza meaning we baali bakutwala baatwala Kenzo yali influential omuyimbi baatwala Kenzo yayimba Stamina baatwala Kenzo yayimba City Alosi baatwala Kenzo eyayimba Zivuga baatwala Kenzo eyayimba ennyimba ezaakuba akaggi tebaatwala Kenzo agenda kuboogerera kubanga nabe ntegeerayo bagimanyi nti era erina weekoma era byonna bye bakuwadde oba byojje mu gavumenti eno tobijjeeyo ng'omwogezi wabula obijjeeyo ng'omuyimbi kuma ekifaananyi ky'obwa sita Kenzo kuma ekifaananyi ky'obwa sita kubanga buli kigambo ky'ofuluma kitta obwa sita okujjako ng'osanze abatasobola kukyanayizinga emmunyeenye eri mu ggwe egenda kubulira mu bigambo by'olokompoka njagala ogezese Kenzo wa 2019 regardless yali amaze okuyingira NRM oba yali tannaba ne Kenzo ono gwendaba ku bu YouTube Eddy Kenzo amawulire ge gakunoonyanga era gavumenti kyagyewuunyisanga nnyo kavubuka kikana akataasoma amawulire ge kanoonya mu kiseera kino ye gwe anoonya amawulire oganoonye ng'ogenda kwogera nga Itongo obanga bannanga abalala obanga abandi kuba ne mu NRM gye bali abamanyi okwogera
negagenda kuno oganoonya oyogera ebitajjansa oyogera ebitakwatagana oyogera ebitagattako era ne bakama abo bakutunda ne bagamba olabe agudde mu bikopo akakodyo kaffe ak'okumunaabulamu obwasita oba okumugezesa oba asobola okubeera sita nga akyali naffe alemereddwa okukabuuka. Omusajja eyabanga ku nnyonyi buli budde, omusajja eyabanga mu zaawaadi buli budde, omusajja amawulire gwe ganoonyanga ag'amaanyi, essaawa eno ye yanoonya ba YouTuber amansa entungo ey'ebitakwatagana. Atandika okwogera ebitajjansa. Kankubulira ekintu kimu, gavumenti eyayagala magezi go kuba togalina agagikuumirawo, naye yayagala nnambaazi zo kuba zaali zisobola okugigoba. Tokola bingi okwanamya ofune, kubanga gy'okoma okukola ebingi okwanamya ofune nkolayirira ofiirwa bufiirwa. Ne value gye bali egenda egwa akatale kiringanga omukyala gw'obadde olabira ewala, naye ogenda omutuukako atamiira, asmokinga, akola kino na kiri, omusuula akatale. So nga ate luli obadde omulaba nga dokita oba nga looya, naye nga ate wajjamu ekyambalo ky'obwalooya oba gawuni y'obwa dokita afuuka waddanga, awemula, ayogera ebitajjansa. Kati naawe omunaabuula value era speed kwe wamulumbira oba ekifaananyi mwe wamusangira, otandika okukinaabula n'omuzza ku leve eya wansi, kubanga akulaze kyali muki munda. Kuuma obwasita mu ggwe. Gavumenti tekwagala mu kigambo, ekwagala mu nnambaazi, kubanga singa yali eyagala kigambo gwe yalifudde nga ikyuli. Akyali muki mulamu, teweenaabuulamu nnyo bwasitaabo n'ebigambo by'oyogera ebitajjaki ebitajjansa. Mwami Kyagulanyi bwe yali kulumbe lwa maama wa Fake Famaica tukutumiddeko nnyo munnange, nsaba w'ekitiibwa Allah akunyige akugumye era afuuke muzaddewo. Bwe yali kulumbe lwa maama wa Fake Famaica yannyonnyola nti mu Uganda nnambaazi y'abantu abafa nga tebannatuuka nnyingi. Abandi ne mujja ne mugamba naye musajja gwe oli musiru n'ebirala n'ebirala n'ebirala, abantu tebafa, kyogamba Bulaya tebafa, kyogamba abantu tebafa, kyogamba abantu tewafa. Mukama yatta, si Museveni yakola ki? Yatta, kubanga ate ne Bulaya bafa. Ate nkya nojja n'otugamba ate Kyagulanyi Museveni ye yamugaggawaza. Lwaki ye si Mukama? Owaye ssebo Dirisa Kenzo, lwaki ye si Mukama? Lwaki ebikyamu mubiwa Mukama ebituleetedde amaziga kyokka ate ebireetedde essanyu omuntu omu byo ne bimuwa Mwami Museveni, naye ng'ebireesa amaziga mubanje ennyo bye mubiwadde Mukama? Yaweera yajjawo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun. Naye Kyagulanyi omu mu bannayuganda obukadde 45 ate yo credit n'ogiwa Museveni. Mu Busiraamu tugamba nti yawa era yajjawo. Lwaki eyawa Kyagulanyi tavunaanyizibwa ku nfa ya maama wa Fake Famaica? Yenna akakasa nti Mwami Museveni ye yafuula Kyagulanyi kyali. Kyagulanyi agaggawalidde ku mulembe gwa Museveni, ate abagufiiriddeko, ate abapaaka yadde abajja omuliro, ate abasuubuzi abatwalibwa amataba, ate abantu be basenda mu bibanja, abaana baffe abafiira mu bwakadaama. Lwaki baabo tebeera responsible ya Museveni? Tuteeke ku minzaani ba Kyagulanyi era tuteeke ku minzaani abawejjere esinga kugwira wa. Senga success ya Kyagulanyi ebadde erabirwa ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni, meaning Uganda yali baddemu ba Kyagulanyi nga be basinga obungi. Kakati bano abafa ne bano abaavuwala oba abaavu ze zaali badde empulunguse mu binyeebwa
era twali kakasisa nti bannayuganda si bakozi bukozi. Yensonga lwaki abagagga be baki be bangi. Ontendera emmotoka Kyagulanyi gye yavuga ku mulembe gwa Museveni nze nnoonya piki. Ate kitata gye yawamba ng'ayambadde t-shirt ya yero. Ontendera ennyumba Kyagulanyi gye yazimba ku mulembe gwa Kyagulanyi ne mumbalira neeyiika. Nze nnoonya z'akazigo. Ate nga banjokyeza paaka yaadi nenzira ku zero. Oba si kyo nga bangoba wenkolera nenzira ku zero. So njagala nnyo owoowera mwami Museveni credit ng'osinziira ku mwami Kyagulanyi. Era otunuulireko n'abali obubi abangi. Bwe tupimira mu pasenti Bakyagulanyi bali pasenti ya mmeka? N'abawejjere bali pasenti ya mmeka? Senga nkutuma omulimu n'oŋŋamba ogenda gukolera mu nnaku 7 ne bwe gubanga gukulemye naye ne ngusanga ku 70 oba 80%, nja kuguma era ennaku 3 nja kuzikwongera osobole okugumaliriza. Naye ate bwe ngusanga ku 20% mu nnaku 7 ze wansuubiza okugumaliriza, kitegeeza tobeera contractor muki? Tobeera contractor mutuufu. Singa namba y'abawejjere oba abanyigirizibwa oba abakaaba yebadde ntono, awo credit ey'obugagga bwa mwami Kyagulanyi twali gishiftinze butereevu paka eri mwami ani Yoweri Kaguta Museveni. Naye ofunye Kyagulanyi omu out of 45 million people noga gavumenti ekoze. Era ffenna tuwagire gavumenti. Njagala oddira obugagga bwa Kyagulanyi obugabizeemu bannayuganda olaba buli omu asobola okufunayo ekido kya ssente. Kakati ne Museveni walowooza nti we yateeka obugagga bwe ne bwe tubukubisaamu tebusobola kubuna. Bannayuganda buli omu kufuna kyamisana kukkuta. Actually tebusobola kugulira. Buli munnayuganda ggi nakkuta. Kati bano abaavu bo tubawaani? Bano abawejjere bo tubawaani? Bo tubasuuliraani? Bw'abanga Kyagulanyi agaggawadde lwa Museveni abaavu wadde Ssembuule ate ye yavuwala lwani? Yagwa lwani Ssembuule? Mwami Ssemakula General Parties ye yali yagwa lwani? Companies ez'enjawulo ezizze zigwa mu Uganda nga zibuliddwa omukono omujunyi kubanga neewunya mwami Museveni y'okugenda ne yeetandikira owuwe wansi mu nnyanga. Naye ng'ate already waliwo abayimiridde nga beetaaga kuwolebwa buwolebwa. Muwolaba Pineeti najja mu Uganda okukola bizinensi naffe nga investor, ate nga ffe tulina okumuwola. It's like nina ettaka noonya alirimirako nfunemu nange kasente, ate ensigo n'agisaba nze oba kapito agenda osiga mu ttaka eryo ate n'amusaba nze nannyini ttaka nti senga nabadde nayo lwaki seesigidde. Kakati ebintu ng'ebyo mu bitunuulire. Pineeti lwaki omuwa ssente nga si Ssembuule? Nga lwaki owa kampuni y'omugwira ssente nga si eya munnayuganda? Kakati Ssembuule eyali akozesa abakozi Kyagulanyi batasobola kukozesa. Ssembuule eyali akuuma famire z'abantu nga ziri hape yagwa. Gavumenti neegaana okumusika omukono ate nga simanyi n'engwayi yali etya. Naye ate ne bandaga nti ye Kyagulanyi agaggawadde ku mulembe gwa muki? Gwa Museveni okufuna kulinga lubuto. Olubuto nga lutuuse okuzaalibwa terulirira mwami nti tannazifuna. Zo luba lutuuse okukola ki? Okuzaalibwa. Kati Kyagulanyi kamubale ng'olubuto olwazaalibwa wakati ng'omwami talina ssente naye nga ddo lutuuse okukola ki? Okuzaalibwa.
kyokka wabaawo obusobozi olubuto we luba lutuusa okuzaalibwa senga tewabaawo ssente na bujjanjabi bw'amangu buyinza okutta omwana n'omukyala kati Kyagulanyi kamuyita omwana ow'ebyewuunya eyazaalibwa ewaka nga tewali mulerwa ate bamututte mu ddwaliro kuba ambyulensi teyaliiwo n'eddwaliro teryaliyo. Kakati eyo kurete tuyinza ggiwa gavumenti kubanga ono omwana wadde ng'abeera azaaliddwa naye si bwe tutyo bwe tuzaala abaana. So nkusaba busabi gavumenti giguze ennambaazi ze ez'endongo si ez'entegeera yegenda kukukyawa oba egenda kukusuula nga tennakyuka nakukola ki nakukyuka eyongera okukwanika era ekusala value omuwendo lwa nsonga gwe yakansa mulala nnyo kugweraba.